Abasuubuzi abakolera mu Kasese Main Market mu municipality y'e Kasese basabye abavunaanyizibwa okuvaayo kubayamba bataase akatale kaabwe akamalawo obumbi n'obuwumbi bw'ensimbi okusobola okukazimba. Ke bagamba nti kaliko amazzi agakakulukutiramu ge bagamba nti gayinza okukoonoona okusinziira ku basuubuzi naddala abakolera ku South Gate. Bagamba nti amazzi okuva lwe bayingira akatale kano bulijjo gakulukuta. Ahiguru amizi ni galegama ni mingi munonga galemeza enju. Kugalemerire munonga gasharamu gashenya Akatale. Gashenya gateekaho emihanda yago. Hati hona hazimbire kizimbire shayona nikiza kugwa hansi. Anytime it rains, we are coming to try by all means to remove this water by sweeping. Tuzimbira Akatale naye Katale amazi mangi tibaka bakazimba bubi naye kati muno mu Katale tumaze mu myaka ng'esatu byebizibu byebimu. Basabye ba engineer babyeko kibakola okusobola okulaba nga bataasa obuwangazi bwa Akatale. Turgo mu kawotine butsi tokaza mu Kasinde kukora toka ijo mu Katale kukora abo kuba abande bijere bimazire kurwara turwire bijere abo kugira ntisiba ntukondora mizi kurgo mu Kasheshe kwiko omwazo turuko avoidinga ngo mizi gatakata aho mu nju gakashishe myenda. We have been making several reports as vendors and leaders to those authorities from the municipal, and they have been telling us that they are going to work on this issue, but it seems they are not keeping up. Meya wa municipality y'e Kasese, His Worship Chance Kahindo, agamba nti amazzi mayitirivu nnyo okuva mu katale kano nga gano gava ku kuba nti tebaagateerawo miwaatwa mwe gasobola kukulukutira. I got worried when I saw that even the gradient on the wall, on the floor itself, where they put a pipe that is supposed to be taking water down from the rooftop, if the gradient does not match with where the hole is. The hole is a little bit on a raised place than even the floor itself. So water does not even flow to the manhole or to the pipe to let the water out. Ayongeddeko ng'agamba nti okutonya kw'amazzi gano kusobolera ddala okwonoona ebizimbe nga nabwe ekyo tewateekeddwa okuba bwekikolebwa mu bwangu. Water is stagnating in some areas more than 4 inches and it lasts for more than 5 days stagnated, meaning that it's already perforating the joineries of the building. It's already weakening the walls of the building because some parts of the building have started even taking much water and you can see some swelling. Ssentebe wa Kasese Municipal Central Division, akatale kano kasangibwa omwami Safari Martin, agamba nti obuzibu buno bwava ku kuba nti ba contractor abaweebwa eddimu ly'okuzimba akatale oba oliawo tebalondoolwa kimala. There was a challenge that when they constructed the facility, I think engineers forgot to put holes or outlets of the running water. Ayongeddeko ng'agamba nti sabbiiti eno bakola obutaweera okusobola okulaba nga bafuna ekyokuddamu eri ekizibu kino. At an opportune moment we have agreed, the engineers have made costings. They are going to make perforation within the walls so that we create outlets that are going to let the water go out. Abakulembeze ba Kasese Municipality bakinoganyizza ngo bagenda okunoonyereza ku ba engineer ba municipali abagenda maaso n'okulondoola omulimu guno bwe gwali gukolebwa abataasobola kulaba buzibu nga buno nga akatale tekannaba kuggwa so nga kaasaasaanyizibwako obumbi bweza kuno 17 era nga kaggulwawo omukulembeze w'eggwanga mwene. Bya Gerald Tumsime, Salt TV, Omunnyo.